Omukolo tulinayo omuzannyo gwa Climax olunaku olwaleero ku Theatre Labonita. William Factory yo n'agiresa agitadde ku Labonita. Abafunye omukisa nti abatafunye mukisa leero okulaba enkya tebasubwa. Oba ku Sande tukyaliwo mpaka Sande. Leero ndabye Factory. Ekyo kyamaze kiri mu Factory ekyo kyekyama kyenjagala ojjalabe ku stage ya Theatre Labonita. Bajje balabe ekyama ekiri ku Factory. Tuli wamu kubanga tuteekeddwa ffe tuli family. Tuteekeddwa okubeera waki kuba tuli family. Kati ebyomukwano sebo tebanjigiriza biyigiriza wabula nkiri. Emizannyo gyo nze njikola naye buli gwe nkola guba gwa kabi. Kati guno bagwogerako essaawa zino lwakuba gwe gukola ki naye tandika okubikkulako emabega mu byafaayo ebyawandiikibwa gye ebiryo jja bisangayo sebo. Amanya nze Kirabo Ann nga nkuzannyiranga Mandela mu Climax. Si yeeseri gye nsosozanyamu, nazannyako Mukeebi Sebuka, nenzanya mu Kali Amaggwa, Kali Katini, nenzanya mu yali feature movie nga bagiyita Njerabidde naye nga nazannyamu nga Maya. Aromatic naakagimalamu kati emyaka 2. Nzanya nga Mandela mukazi wa William. Nze mukyalo omukulu asenda buli kasasiro. Character Simbi lwakuba nti director wange yanzuula nampa ekyo kyensobola. Factory Simbi lwakuba nti mukyala William bw'ayingira eba tekyali factory ya bonna, eba factory nga mukyala William tanayingira naye bwe nnyingira eba yange. Abantu bandabiridde bo bambi nenyongera bebaza nenkya bajje wano tubawagire Aromatic omuzannyo Climax. Ngenda beera wano leero Saturday ne Sunday. Nera neyazannyo omukulu Ahmed Dubowa ampa platform buli lwenzijja. Manyi bategesi bangi ab'ebivvulu tebantimba but muntu abakuwa omukisa no performinga mu mbeera mwendi oba tolina kyamukolera wena mwebaza. Nze ndi muyimbi ng'ogyeko okuba nno ndi muzannyi so siina bwengwa watuufu era ne musekkono nzannya eri wa Mariam Dagire era nenkya tugenda zannya ku musekkono. Anti nze ndi muyimbi balina okumanya ekyo kyo bakitegeera bakimanyi kubanga music ye buli wamu alina okugendawo. Alina bano bakama bange olwokuba nti nno beeyawulamu tekibajjaako okubeera bakama bange beeyawulamu si lwa bubi. So nsobola nzogenda nenkola bwe nsobola okukola kuba kati buli muntu akimanyi nti neetaaga okukola kyokkola neetaaga akasente keetaaga. Bwe mba ngenda nsobola nayo okufunayo akasente neri nenfunayo kiba kikola kubanga ng'ogyeko okumpa okuyimba ku stage naye akwata mu nsawo ye nampa buli lwenzijja. So antaddeko ttafaali ddene nnyo ate ng'ogyeko n'ekyo ampa encouraging words nga taata wange kuba nze abantu be bannyingiza mu drama Mwami Lubowa ne Mwami Bosa. In fact Mwami Lubowa yannyingiriza ddala yaleeta yagamba ekifaananyi ky'omwala kiriwa eba kyeta yeyanzikiriza. Amanya gange nze Musimenta Mase yakuzannyira mu Climax nga Namisango sister wa Mwebe. Aromatic najjayo mbaddemu for 5 years now okuyingira Aromatic namala kulaba muzannyo gwabwe by then nga guli ku Bukedde nga baguyita na War of Years. Nengulaba nembaagala so nempulira nga bayita auditions then I had to go neba auditioninga nempitamu. That's how I joined. So far tuli bulungi nga namwe mutulaba manye omuntu wabeera obulungi aba embeera ekyuse okusinziira of course. Nafunamuko ku bakiyita ki okukaluubirizibwa like olulimi okitegeera tuzanya mu Luganda nze ndi mukazi mukiga olulimi ate ne karakita gye bampeeya mu Luganda nazanya kakati ate ne karakita gye bampa my god nga yeetaaga maanyi yeetaaga mpisambi kulwana na buli gwosanze kuyomba eddoboozi lyange libeera wano like kugamba yampa karakita okay
Of course ng'omuzanyi wa film obeera versatile, that's why nagituulamu era nenjizanya. Yeah. Nebaza director Ahmed Rubowa okumpa opportunity eno nenzanya mu Climax nendabirako mu Climax. Then nebaza ne bafani baffe mwe bale kutuwagira mwe bale twagala bane mutwagadde bimenya amateeka mwe bale nnyo mwe bale ddala. Nsembyayo okutumirako ku mama wange yanzaala. Tinkwebaza sibaira kumanya. You gave me everything. Thank you so much. Ani. Nebazako. Ndi mukazi mufumbo, nina abaana babiri. Tata wa Pal, kwebaza nnyo we bali kunkuma nedabika bwenti. Nze lujjo mulungi atulaba tuli kira era nga tuzze okwegatta ku bannaffe aba Regico Construction Company Limited era nga omulimu oba eddimu lye baliko ly'okulaba nga bazimba ennyumba y'amaka eno saake edisichi n'ennyumba y'amaka era nga nnyumba mu formation ya kalina we twogerera wansi bagimaze batandise okuba nga bagirako ennyumba eya waggulu era nga omutendera gwe baliko gwe gw'okuyuwa siraabu. So ndi n'abakugu mu biti ebyenjawulo bagenda kubanga buli omu abako ekigambo kyatugamba naye ng'omulamwa gwe gw'okulaba nga gwali eyo omanya engeri emirimu gino gye girina okuba nga gikolebwamu baani b'olina okuba nga okolagana nabo singa oneetaaga ennyumba eri mu kifaananyi kino n'ennyumba ennungi ezimbiddwa professionally. Kale nsanyusa okukulaba ssebo nange okusanga ssebo. Okusooka weeyanjulira Abannayuganda okwetula ensi yonna abakulaba. Bannayuganda bonna abatulaba kansooka okubalamusa mu kiramuso ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkya Ashraf Mukiibi nga nze omu ku abo abakola mu Regico Construction Company Limited. Era bwe mututuukiddeko nga wogambye tuli ku siraabu. Emirimu egisinga egya foundation egy'okukuba pulaani nga bimanyi nze architect nze yakuba pulaani y'ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company. Kubanga okukuba pulaani y'ennyumba tegwa wange nzekka. Nze nga architect nkuba pulaani ne munnange waliwo structural engineer ebiseera ebisinga wabawo kye bayita mechanical drawings ne wabaawo kye bayita electrical drawings ne waba ebyo byonna tukolanga team okujjayo ekifaananyi ky'omulimu naddala wali mu mpapula nga yogambye mu kukuba pulaani yesebo. Okay, so nga we oli omu ku abo bakubye pulaani sooka otubulya ennyumba eno egenda faanana etya? Ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge bitaano. Ya bisenge bitaano nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano waliwo ebisenge bibiri ebisulwamu. Ebisenge bibiri ebisulwamu we wali ne kitchen, waliwo ne dining, waliwo ne sitting room nga ngazi bulungi. Then eri waggulu gy'ogenda okusanga master bedroom ennene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze ng'aziraba mwe muli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. Yesebo mu kutwaliza wamu bwetu bwegenda okubeera. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo? Ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti ne bweti. Kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kyoto kyo tujja kola bwetuti tujja kola bwetuti ne bwetuti nende bakubandooza kankite dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo client nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga yogamba ebisenge bitaano sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge bitaano ye aba alina ensonga lwaki alaga ebisenge bimeka bitaano kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy egiteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Yesebo. So mumbeera nga mutuwa ideas nze nga nannyini ssente nannyini kizimbe mbeera n'ezange at times ideas zaffe teziba professional ate gwe ino olowooza professionally. Okola otya okulaba nti ntambula naawe watali kukuubagana client
naawe agenda okukola omulimu okola nti fena tubeera ku lupapula lwe lumu kyenkiri kyenkugambye nti goŋŋamba nandyagadde ebisenge 5 kati nze netutunulamu nti ebisenge 5 ku ground nga bweri wano wansi binajjawa nasigaza space nti nedda nemugamba sinda ku bisenge 5 byoyagala ne space gyoyina tusobola okukola ki kalina nti ebisenge bimu nobiteeka wansi ebya nobiteeka waggulu era nga kwegamba bwetu tugenda tuweereze tuwanyisiganya ye nambulya kyayagala nange nemulaga nti kisoboka naye mu ngeri eno neeno oba tekisoboka lwa nsonga eno neeno netubanga tuweebwa amagezi. Okay, so mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nnyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki byennyina okutunulira kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba ekkalina tekitandika butandisi nti tukitandikawa mu pulaani kati omuntu ajjanga omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge 5 naye naagamba nti nina ssente weezi ntugamba ebisenge 5 biyinza obutakola ki obutavaayo kusinza ku ssente zolina tukola ebisenge 4 ebakola ebisenge 3 nga bwe nkugambye nti aba alina okuva eno manyi tubikola mpola phases netugamba ntandise ku phase ya pulaani kati tugamba nti ku phase ya pulaani ffe nga regiko tujja kusaba bakakadde wajja kusaba emitwalo 5 nga bwe nkugambye nti biba byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyatteeka nti kukira pulaani mu regiko oba yakalina kakadde oba bukadde 2 oba mitwalo 2 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti netulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye era omuntu ayinza okuba ayagala kalina naye nga ssente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awummulamu n'agamba tusime omusingi n'awummulamu n'agamba nti mpaka abantu bazimbira amakalina okumala emyaka 10 naye nga kyekirooto kye akuzimba kalina nti ayagala kukola ki kuzimba kalina mu kuzimba omuntu alina papa anatambula na peesi ye ku peesi y'ensawo ye naye omuntu yenna asobola okuzimba kalina okusinziira ku nfuna ye kisoboka tera atasobola kuzimba kalina. Okay, so mu mbeera nti tuzze muzimba kalina omuntu ayinza olowooza mwe muli bakalina zokka nedda ssebo muzimba bizimbe kyebirala tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba eya bulijjo kisenge kimu bisenge 2 bisenge 3 kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa naye ba toilet ffe tubizimba olwokuba leero tubadde baba mukisa ne mutusanga nga tuliwa nga tuli ku kalina ssebo naye era gye mujja okulaba ojawula nga tulina obunyumba obutono bwe tuli mu kuzimba eyo ssebo nga ffe aba regiko ssebo. So nga tutunulira ennyumba space wano weeri bingi ebigenda ku nyumba bingi ebiba byetaagisa okukola mwenga regiko bwe munaamala okuzimba langi abalala nga bajja bwe munaamala okuzimba aba paving abalala nga bajja abakuba plasta balala oba regiko yegenda okuma ati regiko construction company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina ba electrical onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba regiko emirimu gye tukola tukuba pulaani mwekyo tukola electrical ebyamasannyalaze netukola plumbing ebyo ebyamazzi netupaintinga netukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna regiko construction company tubikola ssebo era katonda wanabakkiriza ojja genda okudda kweno ennyumba nga ffe abali kati nga tuli mu kukola teyiro nazo tuzisiba ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi tusobola we tuba tukanyiza bulungi omanye ebintu ebyemirimu gyaffe bya kukanya na kwesigaŋŋana kira nti waba atwesize naga kati regiko gyenkutte era naffe obwesigwa bwe tetubusuula tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba ntumuwa kisumuluzo ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze tuzze waggulu awe bali mu kuyiwa slab ajukira ennyumba eno wansi tugibalaze mu structure yayo ne plan yayo nga omukulu ono we yagikuba then kati wano ku mutendera gwa slab tutuuse waggulu emitayimbwa gimaze okuba nga gisibibwa ndaba zi max pand naye engeri gye sitali mukugu nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso nayise ne munnange Ashraf wa regiko
company, construction company era nga yayongera okubanga tutemera mu nsonga zino. So tuyize ku slab. Yesebo kakati eno slab nga bwogiraba. Nga wano wetuuse erina emitendera mingi ekoze etya yayiseemu. Emitendera egyo mingi era nga bwolaba nti bali oli nga bwomulaba engineer Alex yasinze nnyo okubanga ateekamu omukono kwa slab eno ng'etusenga bwenu nga tukola ki tugenda giyiwa agenda kutunnyonnyolamu ndowooza ekinaaba kisinze awo naye ekitonotono nti slab eno ekisinga okuba ekikulu mitayimbwa fomuwaka embaawo ziri zetukuba wali wansi eziwanirira kino ekizimba nga tetunaba kukola ki era oluvannyuma tujja bijjamu emitebe mujja nga mugiraba kisigale nga kisenge nga kyewaniridde mu bbanga we tukirabira mu bbanga nga kitulabira era emiti gye mulabye wansi gyonna tujja kukola ki gyakuvaamu esebo kale engineer Alex ndoza naye ajja twegatteko mu kaseera kano atunnyonnyole kati we batuuse ne basajja b'ettiimu yonna ngiraba buli omu alina kyakola okulaba nti omulimu guno guvaayo bulungi. Engineer Alex tusanyusa okukulabako Isebo obulamu obulungi obulamu si bubi. Amiina. Abasajja mbalabe emirimu bagitambuza mirimu gyo gitambula Mukama atuyambire era weather nnungi sana kaaka musana gwaka mu nkuba kiba kitya mu nkuba singa byasanga mugenda yiwa nkokoto tufuna challenge nti bwoba okibaze tekisobola kuvaayo nga bwoba obaze kuba challenge ziba nyingi. Singa nsanga omuntu ng'ayiwa enkokoto eya kalina mu nkuba abakoze kikyamu oba olusi kisoboka si kikyamu kisoboka only that wabaawo challenges aba afuna obutayanguyirwa we buzibu wetusanga kisoboka singa nsanga omuntu ng'ayiwa enkokoto oba sirabu mu kiseera ekyenkuba oba ekiddedde oba enkuba ebindabinda kiba kituufu oba kiba kikyamu tekirina buzibu. Lwaki enkuba tesobola kwonoona seminti ono omungi gwe mutabudde kati bwe tuba nga tuyiye n'etonnya weya necessary obikkako ekiveera kyetuyita DPM. Yesebo so wano akasana kaaka bulungi abasajja bali mu kusindika nkokoto. So kutunnyonnyole kati ku mbeera biki bye mwetaaze oba biki bye mukoze okulaba nti sirabu eno tutuuka wano nga mugiyiwa. Ebale nnyo ssebo kakati sirabu eno gituusa wano eno eyita mu mitendera tusooka ne tuzimba block waka that is okuva ku musingi ne tuzimba bwe tutuuka ku level at a level given height depending on the drawing tukuba form waka zembaawo sometimes tukozesa boards awamu tukozesa zino embaawo ezaffe za bulijjo 12 by 1 then tusiba beams zonna bwe ziggwa tulina ze tuyita slab beams. Eyo slab beam eba etambula nga teyitira mu kisenge naye nga mweri okuwa wakati okuwa ennyumba obuvumu obumala kati ng'eno gy'olaba tekka wansi naye nga mweri ewanirira kizimbe. Yes, bwe tumala okusiba beams tuteekamu max spans ng'era bw'oziraba mweziri kati awamu osanga nga wa solid ndaba max span we ziyita ate wamu ndaba weereere tewali wadde max span. Kati awatali max span gye tuyita solid slab mitayimbwa gyokka. In most cases waba waliwo toilet oba nga waliwo toilets majorly nti toilet zino eno bwe zibaawo amazzi nga tegajja sobola kuyitamu mu sirabu yaffe kati wolaba max spans zo tuziteekawo anyway zo they a bit cheap. Bw'okola comparison n'emitayimbwa nga onoosibye solid osala ku cost kuba emitayimbwa gyo giba more expensive compared ku max spans. Ekiteekesamu max spans max span ewewuka esala ku weight obuzito ekizimbe bwe kitwala otherwise wandisanze bonna oluusi otaddemu adiko n'ekitasoboka kuba eno yeewewuka. Remember it is hollow. Mulimu ebituli mu wakati. Yes sebo. So kigiteesamu just kuwewula nnyo. Ate n'ekirala cost yaayo ntono bw'oba ogikomparinze ku mitayimbwa nogaa nti wonna nsiba emitayimbwa ayinza okwesanga nga bambi omugagga
omuyisiza bubi mu mbeera y'ensawo. Oli waba tatadde mu max band kye kya bateekamu. Sometimes zimba kalina atandise okweyaliikira nti nze nga salaba ku max band nga tebansaba ku max band. Kye kya bakozesa. Bw'oba tokozeseza max bands zino abamu bakozesa waffles. Waffles ezitya? Kati waffle ebeera precast. Otuuzaamu ntuuze. Okola formwork yo gituuzaamu butuuza. Yes. Waffle ne max band kye kisinga? I prefer max band. Esingako. Yes. Abantu abasinga eyo kibasinga okwemulugunya ku nnyumba zino eza kalina wadde bazaagala nnyo. Oli omuntu yali gyeyagaliza nti yabbeeyi okugiyiwa ekintu kino siraabu eno. Kye kireeta ebbeeyi eyo? Ekireeta ebbeeyi kati emitendera kalina gyeyitamu okufuuka kalina mingi. Tozuukuka buzuukusi n'ogamba nti kati ntaddewo kalina. Kiva wansi mu ttaka. Foundation. N'osima kolomu bases. N'omala n'osetingamu ekyuma ye base then n'otuuzaako kolomu. Ate bw'omaliriza n'ozimba emisingi gyayo. Kati eyita mu mitendera mingi. Singa azimba ennyumba eno eya bulijjo bangalo nti ojja kuvaayo buvi osime omusingi kusinziira ku plan gye bakuwadde ositule ebisenge. Eno eyita mu mitendera mingi sebo. Ku nsimbi ezigenda ku siraabu eno nannyini nnyumba eno afuniramu wa? Nannyini nnyumba afuna ebintu biringa bibiri. Bw'otunula mu kitundu kye turimu mulimu abalina ennyumba nga yo ya wansi. Ne kati ye abanga aguze poloti mu bbanga. Endala ate nga tagisasulidde. Kwegamba alina obwannannyini mu bbanga alikozesa nga bw'aba ayagadde. So bali bwe bakomedde wali ku ya wansi yafunye omukisa ogweyongera waggulu. Yesebo. So awo ebbeeyi ebeera kwegamba esalika ey'ekifo ate yeeyongera bweyongezi. Kubanga kati bw'otunuulira ekifo kye tulimu n'amayumba ageetoolodde bw'oba oli otaddewo ennyumba nga etunula ng'eri ekyamazima gwe kennyini weegoba wekka mu kifo. Okusinziira ku kifo olwa development ebezze. Yesebo. So wakati ki ge madaala agambuka waggulu? Ge madaala agambuka waggulu agatuleeta ku fule eno okuva wansi oyitaawo n'ojja eno waggulu sebo. Waggulu wano wagenda kufaanana watya nga wawedde pulaani yaawo sooka otukubiremu wano wetuyimiridde wagenda beerawo ki wali mu nsonda wali eri? Okay. Kakati wano wetuyimiridde right now ye master bedroom. Yesebo. Wali awali solid awo egenda kubeera TV room. Eriko ka balcony wane eno. Kiri bedroom. The other side waliwo shade. It is a shade. Kati eri wali ekisenge ekirala. Emange. Yesebo. So kigenda batwalira bbanga ky'okuba nti wano concrete yonna egenzeewo enkokoto? Kigenda tutwalira ennaku bbiri. That is today and tomorrow. Okuyiwa wonna nga wawedde. Akaveera kano kennengera wansi kaaki? Kati kana akaveera tukateekawo enkokoto eno obutayiika eri wansi. Yonna ebe ng'esaasaanira ku ki? Ku siraabu. Otherwise bw'oteekako buteesi mbawo n'oteekako n'oyiwa nkokoto esigala nga eyiika yonna wansi. Yes. Then pipe zennengeramu zaaki? Zino pipe za masannyalaze. Go gayitiramu ddala? Masannyalaze. Yes, masannyalaze, kamera byonna ziyita omwo. Ate amazzi? Amazzi era nga bw'olaba pipe ziri eri. Those are waste pipes. Tuzisaamu obutafuna buzibu nti bw'oba ate okola installation ey'amazzi totema bisenge. Totema siraabu. Already mweziri. Waliwo akuuma kenjagala ondage omugaso gwako ke nalabye wano nga tujja jangu ondage. Akuuma kano nalabye omusajja akwata n'akasonseka. Kakola kati akuuma kano? Kati eno tugiyita vibrator. Ekola ki? Eri epooka bikolera wamu. Kati bw'oyiwa enkokoto ogivibratinga. That is okujjamu ze tuyita voids. Neba nga temuli void nyinzo gamba nga obuspace obusigalamu. So tugivibratinga neba nga tesigaddeemu yaddeka space akayinza oyisempewo. Yesebo.
So buli muntu yeetaaga ekyuma kino waliyo gy'omusobola ogiyiwa nga tewali kyuma kino kya mugaso nnyo bwe kiba tekiriiwo. Tulina okubeera nakyo otherwise we kitali era sikola kuba singa nkola nga tekiriiwo kitegeeza kyenkoze tekiri ku mutindo. Abakyala tulawo balaba mu by'okuzimba naye ndaba ku site nammwe mubaddewo nnyo kuva we najjidde paka kati. Kansooke n'ono. Amannya gange nze Natukunda Elizabeth era nga ndi accountant wa Regico Construction Company. Okusookera ddala nja kwebaza abantu abazze nga bakolagana naffe ba customers baffe. Mwebalire nnyo, mwebale ddala, mwebale tuwagira, mwebale wagira kampani yaffe era nga tubayita mukomeewo mutuwagire olwe services zaffe ennungi zezituzze nga tubatuusaako. So accountant yakola biki mu Regico? Era wanaakolawo ki ku site? Accountant oba obala bitabo bya kampani. Sente ezifuluma, sente ezitambula, site tugibala. N'omanya nti mukama waffe yatuwadde sente bwezi tugenda zikozesa tutya no planning okuva aba clients abasinga batwesiga okuvira ddala ku plan ne tuzimba mpaka ennyumba regwa. Kati oba olina okubalira sente ezo muzikozeseza cement nga we mulaba ensawo ziri ya 5 n'okusoba bikwatako ebyobbalirira. Bikwatako okuba buli phase gye mutambula tubeera ne zibbeeku ze tutambulirako okuzimba ekizimbe. So olina okumanya nti kati eno stage gye tuliko twetaaga sente bweziti tuzikozeseza bulungi nga bwe tulina ozikozesa. Kuba kati n'abannannyini nnyumba taliiwo naye cement wuuli waali ebintu ebisinga byonna bimukozesa kati wano kitegeeza gwe obibalirira. Obibalirira n'omanya ensawo ze bakozeseza. Kituufu. Kale tweyanzizza omulimu ogwo genda mu maaso. I think ekyo kikola omuzimbi wagamba ate bwe twakozeseza mmeka basiiba mu kasana biba bingi ate si oba obawewudde. Kale tulina omukyalo omulala wano. Amannya gange nze Luzige Bridget nga nkola nga administrator mu kampani yaffe. Tubeebaza okutuwagira bonna abatambudde naffe okuva gye twatandikira ng'era nammwe abapya tubayita kubanga tukyalina by'amannya ebijja buli kimu tukisobola nga munnaffe bw'ayogedde architecture waffe buli kimu tukisobola mutwesigire ddala okuva ku plan paka ewasembera. Administrator ku site twali tumanyi ebyama bya office yokka. Biba mu office nene no ku site tulina okujja ne tulaba embeera y'abakozi. Supervision. Tulina okusupervisinga ne tulaba ki ekitambula kwegamba tulina okumakinga sure nti abakozi be bali ku site. So olina okuvaako mu office nogira ddala ku abantu bye babeera ngoloza bali ku site kumbe baayiseemu. Tuba tulina okubeerawo ne tulaba nti bwe bali. Oddayo eri ne mubala ebintu nga bitaalinga. Good. Nti ne guggwera mu budde bw'aba agubaliddemu. Gedde kigambo budde ate babawo emirimu ne girwawo. Kyova tulina okubeerawo ne tubalabira ddala nga bakola kye balina okukola. Kale be bakyala ababiri abalungi abeewaayo okukola ebintu bino ebyokuzimba tulwawo nnyo okulaba abakyala naye olaba ekintu kino bakyagala wendaba obudde bwe bamaze wano n'engeri gye beenyigira mu byonna ebigenda mu maaso nti bawaayo nnyo obudde so kirungi nnyo tukibeebaliza. Regico okusinziira ku bantu be baakalaba buli omu kati yeebuuza nfunye ntya abantu abali professional we batyo mba contactinze ntya nkolaganye ntya nabo. Kakati Regico ngaffe tuyina enamba z'essimu. Tuyina enamba z'essimu katuyina ya Airtel ekwatibwa mu office 0709 58 71 77 0709 58 71 77. Endala kati waliwo ya WhatsApp 0757 16 05 88 jiddemu 0757 16 05 88. Namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp. Abe MTN namwe tetubalekeredde tulina 0780 23 2749. 0780 23 2749. So ayagala okulaba physically abasangawa. Ayagala otulaba physically atusanga Kabalagala. Tusangibwa Kabalagala ye wali gye tusinziira. Osobola okuba kweze namba tuba tusobola okusinkana ne tulaba ekyokukola. Mukolera ba mu kibuga bokka? Anedda ssebo. Tukolera ddala tugenda Gulu, Waluweero, Masaka, Kasese yonna tutuuka. Kisoro kasitobanga ogambye nti oli wa kuzimba ffe yonna gy'otututte tutuuka. Ne Kongo nayo tutuuka. Yesebo. Kale finally tugenda kubanga tuva mu kifo kino bye mulabye mubirabye
waggulu tutuuseyo ne mulaba embeera nga weefaanana bali mu kuyiwa slab, pipe zagenze mudde ez'amasannyalaze ez'amazzi. Engineer Alex mumulabye naye side eyo ko biri technique ennyo ne ttiimu ye asobodde okubeera nga nabyo abituyisaamu. So nga mbata njagala osembeyo n'obubaka eri abantu abalabe programu eno kikyobagamba ag'amazzi temugasima kuba abantu ennaku zino baganya enzizi z'ewaka. Nga tumaliriza abatulaba n'abatuwuliriza twebaza okuba nga muwewaddeyo ne mutuwuliriza ate ne mutulaba nga bwe nagambye nti mu ntandikwa nti Regional Construction Company osobola ogikwasa omulimu n'ekuwa ekisumuluzo nti amazzi era nga wola emanju eyo twalekawo space nti egenda ogendamu amazzi wagenda osimibwa amazzi waliwo wagenda ogenda biodigester era ebyo nabyo gikonayo tukola ki tuzikola biodigesters emanju. So byonna okusima amazzi okukola biodigester toyizo ezo abamu bazimanyi bulungi teziwunya tezikola ki ezo nazo tuzikola nga regiko era mabega we mulaba mutuwadde omukisa ne mudda mutulabeko era mujasanga tukola tutya nga tuli mugikola. So bino byonna tugenda kuba tubikola amazzi biodigester okuzimba nga yonna kunnyonnyodde nti okuba pulaani electrical mechanical mweyo ne Regional Construction Company tetugenda kuba nga tubayiwayo mulimu ogubakolera bulungi sebo. Kati okusookera ddala ngina kutegeeza abantu nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ne pulaani yo n'omanya ekirooto kyo nti kino kyenjagala ekyennyumba yange kutandikira ddala ku pulaani okuzimba si kuzibu. Buli muntu yenna asobola okutandika okuzimba era n'amayiriza ekirooto kyo nga weesize Regional Construction Company. Bayite bongera okujja abantu mwenna abali mu kutulaba mbayita mujje mweyongere otuwagira mweyongere otwesiga ne services zaffe ennungi ze tubatuusaako temujja kubeera disappointed kuba tuli bantu abakolaganika nabo. Kale nze lujja mukwano gwammwe ekitufuula ab'enjawulo kwe kujja ku ground ne tutayogera boogezi ne tutagamba bugambi bantu nti kolagana noono oba oli ekituleetawo ne tumalawo obudde obungi ne tusiba ku site ng'eno kwe kulaba nti buli ekyogerwako tukirabirako ddala. So aba Regional Construction Company Limited njagala obategeeza nti at least 70% olw'embeera nti mbasanze bayiwa buyisiraamu bali buli kimu bulungi naye ng'ebisigadde byonna mu kifaananyi ennyumba gy'enaggwera kwa 100%. Katonda banabakkiriza tujja kudda tutambule nabo oyongerewo okulaba kyenjogerako oba kyembalaze ekisukka ku kyemulabye leero. Katonda abankuumire ale paka programu enaddako.